maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagala ampuliriza n'awantunuulidde, nsanyuse nate okubaawo naawe mu by'okuyiga byaffe bino bye twatandikako eby'obunnabbi. Nkwebaza okutwala omutawaana n'otuula n'owuliriza n'oyiga. Njagala kukwebaza ate mu ngeri y'enjawulo bw'obanga otutta omutawaana n'otumyako ne ku mukwano gwo, kubanga bino bye bigambo ensi bye yeetaaga mu kiseera kino. Newankubadde abalala babyesulwa babba, newankubadde abalala tebamanyi nti bikulu, newankubadde abalala babitya, newankubadde abalala babikyawa, naye oba oyagala oba toyagala, bino bye bigambo bye weetaaga ng'emmere ey'omwoyo mu kiseera kya kaakano. Akwaniriza si mulala wabula ye muweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna, nga ye Richard Kasumba okuva mu Restack Foundation Ministries, nga nkwaniriza mu programu yaffe eno ebyokuyiga ebigenda kubanga biddiriŋŋana ebyotolera ku bunnabbi. Nja kusaba wombeeko awooli, tuseme Katonda ekitiibwa, tuweeyo okusaba. Katonda affe omwagala omulungi, omuyinza wa buli kintu, tweyanzeege omukisa guno gw'otuwadde okubanga tugabana ku mmere n'ey'omwoyo. Jangu oyogere eri emitima gyaffe, jangu otuteeketeeka olw'essuubi eddamu okuyita mu bunnabbi buno, tusobole okubanga Mukama tunaakusisinkana bw'onoobanga ozze. Tuleme kuzinduukirizibwa, kyoyagala kikolebwe, okome kamwa kange ompe ebigambo ebisaanira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mubaka bwe nagabanako naawe omulundi ogwayita, nayanjula ensonga eno ekwatagana n'obunnabbi, nenkulaga obukulu bwayo. Nakulaga nti obubaka buno obw'obunnabbi kitundu ku njiri. Tolina bw'oyinza kubuulira njiri ate nawe wala obunnabbi. Era njagala kukakasa omuntu yenna agamba nti yafuna enjiri oba alina enjiri, yategeera Kristo naye ng'ate obunnabbi yabwesulubabba, oyo alina half cake, alina kitundu butundu ku keeke eno. Ng'ojja kuwoomerwa nnyo, ng'ojja kuganyulwa nnyo senga n'otwala omutawaana n'oyiga obunnabbi. Essuubi lyo kankakasi lijja kubanga lyeyongera okuzimbibwa. Omanyi bw'okkiriza Yesu Kristo oba otandise ku lugendo, naye omutambuze yenna yeesunga okutuuka gy'alaga, naye tewali kimala mu maanyi nga kubanga tomanyi bbanga ki ly'osigaza mu maaso. Lumu nafuna omukisa ne ŋŋenda olugendo lwali luwanvu, waawo natambulira mu motoka, nguudo zaali za ttaka mu ngeri efaana bwetu. Nali ŋŋenda Mwanza kwetaba mu nteekateeka y'okubuulira enjiri emanyiddwa nga Satellite Evangelism. Naye Mwanza nali simanyiyo. Nali wakuyitira Port Belo wano abamanyiiwo e Luzira, nga nali wakutambulira mu mmeeri. Naye kyakusaalirwa nti emmeeri nagenda okutuukawo nga baŋŋamba nti yafa. Ne baŋŋamba nti kati olina kukozesa luguudo. Ne mbabuuza kati mpitawa. Eyandagira naye alabe kati yalina maapu emala oba teyalina geography amala. Naŋŋamba nti ogenda kuyitira Mutukula. So nga nali nina kuyitira at least Kenya okwanguwayanguwako. Naye nayitira Mutukula. Naye kankutegeeza olugendo nalumalamu ennaku 2 n'ekitundu. Naye kankutegeeza gye ŋŋenda simanyiyo, byensanga mu kkubo, bizibu byereere, ne mpulira nga nkaluubiriddwa. Bwe nasomoka ne ntuuka e Mutukula ne mbabuuza nti kakati banensigaza ogenda wa Mwanza? Okyali nnyo. Ate no senga obadde ogenda kutulira ne Bukoba ng'emmeeri yawo gy'onoolinnya nga ssente ze nnina. Baali bampadde obusente bwa lubatu. Ne mpitira eyo sikyajjukira na byalo ne bansuzaako ne ŋŋenda. Awala tebantegeera nti ndi muweereza wa njiri, kugamba tebandabawo. Naye
bwe natuuka we nali ngenda okusomokera ekikono ky'ennyanja nga otambulira ku kidyeri ne baŋŋamba nti kaakati wano wootuuse olunaasomoka bwoti ng'oli mu Mwanza. Waawo, nawulira nga obukowu bwonna bukendedde, nawulira nga kugamba essubi lyange lisituliddwa kubanga nsemberedde okutuuka e Mwanza. Era olwatonye e Mwanza bwe nti ne baŋŋamba nti kati wano ojja kufuna special kutuuse mu hotel w'ogenda okusula. Nawulira nga waawo, kubanga nali nsemberedde okutuuka. Naye mu by'okuyiga bino mukwano gwange mpuliriza, twagala naffe okulaba nga tusulibwa mu ssuubi lyaffe. Twagala okulaba nga olugendo lwaffe luno olw'Ekikristaayo lutambula. Enjiri eyatubuulirwa ya Kristo Yesu yajja ddi? Wasigadde kiseera ki? Ebyembi nti waliwo n'abatuuse ate okubanga basitipulatinga n'olunaku lwennyini bagaa nti ennaku z'omwezi waliwo oyo gwe nabuulirako omubaka obwayita nabbi eyali ow'obulimba. Ye yayigiriza nti Yesu yali wakudda ng'ennaku z'omwezi 7, omwezi ogw'omusanvu mu 27. Kati wenjogera tuli mu 2022. Kitegeeza ki? Nti oyo yali nabbi wa bulimba. Kimala. Nja kuyigirizaako mu maaso awo mbawo engeri gy'oyinza okutesitinga oba gy'oyinza okukebera nabbi omutuufu oba ow'obulimba tumulaba tutya. Tujja kukiigako mu maaso awo. Naye mu bunnabbi buno ekigendwa kya Katonda tuleme kutambulira mu kizikisa. Twasoma olunyiriro lwa Peetero ebbaluwa ey'okubiri. Njagadde nkusomere nyongere okukakasa lwaki tuyiga obunnabbi, lwaki kikulu nnyo. Bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essula esooka olunyiriri twasoma lwa 19 nti era ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abannabbi, mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza. Obunnabbi bulinga ettabaaza eyakira mu kifo ekyaki eky'ekizikiza. Njigeraageranya ne bottle opener, oluusi njeyitira eye opener. Gamba obunnabbi buno bulina engeri ate gye busaanukula okutegeerako n'otabeera mu njiri eri awo mu bbanga bubanga n'obeera ng'oli kwegamba kireebereebe n'obeera ng'olinga kitengejja ali ku mazzi. You must walk this Christian life with hope. N'olwekyo obunnabbi butulaga gye tuvudde, gye ntuuse ne gye tulaga. Tusigaza kiseera ki? Kyekiraga. Si kumala gatyebeka butyebesi. No way. The Bible is very clear. Kyova olaba nga mulimu n'okubala emyaka n'ebiseera ebikulaga nti kakati wano wetutuuse, kino ekiseera kye tulimu, kiseera kya kino, kino kiseera kya kino, kakati tuli mu kiseera kya nkomerero. Kati wenjogera nti tuli mu kiseera kya nkomerero, I must justify that statement. Sikumala googera bwogezi. Bwina ali ludda wa ki ekikakasa bunnabbi? Bunnyonnyolako ne bukulaga nti kakati oli mu kiseera ekisembayo. Kitegeeza bwe kuba kweteekateeka weeteekereteekere ddala. Mu kyokuyiga ky'olunaku lwa leero njagala tusimbuleko ekigira tugendeko mu maaso tuyige ku bubonero. Twalaba nti obunnabbi emirundi egimu bujja nga bwekusifu, nga message tevuddeyo butereevu, nga waliwo obubonero obukozesebwa. Naddala mu kitabo kya kubikkulirwa ojja kusanga waliwo ebigambo bingi ebikozesebwa naye nga birina amakulu ate ag'ebuziba. Mukama alina ensonga lwaki bwe yali ng'abikkulira omusajja wa Katonda ono Yokaana yaleeta ebigambo bino mu ngeri efaanana bwetyo, kubanga ebimu byali birina bye boogerako ng'ate abantu abo bajja kubeera bakambwe nnyo, bamutawaana nnyo, oba oliawo bandibadde bazibikira obubaka buno ne butatuukako olwaleero, oba oliawo bandibadde bamusaanyaawo ne mu kiseera ekyo, oba oliawo bandibadde babyokyayookya byonna. Naye Mukama yakozesa olulimi olwo olusymbolic olw'obubonero asobole okuba nga atuusa obubaka eri abantu. Naye ate nga kikwewuunyisa nti obubonero buno nabwo yalina engeri gye yabusaanukula n'agenda ng'abulaga, ate ng'ebumu yali yabikoonako nadde mabega eyo. Naye nga birina kye bitegeeza. Kugamba kati gwasoma wano otegeera nti bw'agambye kino kyategeeza. Kati omuwaka oyo gwe nakuwa nagamba nti n'obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi, ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe,
naawe olibetente ekisinziro. Kati ebigambo ebyo obisoma tebirina direct message naye ate nga biri mu Bayibuli era bikulu, naye nga ate mwana wattu bw'ogenda okubyetegereza bigambo bya bulokozi era bye bigambo eby'obunnabbi ebisookera ddala mu Bayibuli ate era nga byanjula njiri, byanjula amawulire ga bulokozi. Amiina. Olaba Mukama Katonda bw'akola ebintu bye. N'olwekyo kinyagadde otegeere nti obunnabbi buno Mukama Katonda abutuwadde naye tujja kubutegeera era nja kukwagaliza kuyiga ate otegeere. Bwe twalinga tukyasoma waliwo ebintu bingi ebyakozesebwanga naye nga bunnabbi. Kanguze ekigambo ekyo kugamba nga bubonero. Bw'oba ogenzeko mu chemistry, mu abaali basomye ku chemistry bawandika H2O, abo abasawo ate balina olulimi olwabwe nga bawandika bw'ati bw'oyinza obutabitegeera owa bulijjo naye nga yalina kyategeera nga alina eddaga lyategeeza nawandika tube/7 kugamba tubitegeera lulimi. Kakati ne Katonda alina olulimi lwe oluli symbolic naye nga lwa bunnabbi. Njagadde mu kiseera kino tubeeko obubonero bwe tugenda tuyiga. Kwate kalamu oba osobola okulikodinga oba osobola okukola kyonna ekisoboka obubaka buno oba obubonero buno tubuyigira wamu. Number 1, malayika. Waliwo ekigambo malayika lwe kiyinza okukozesebwa naye nga tekiri literal, tekitwaliddwa nga bw'okiwulira era ng'ojja kubeeraawo olobe olutunule olinde malayika lwanajja naye akubule. Naye ng'ekigambo malayika mungezi akiyita angel, muliyona tumuyita angelos, kitegeeza mubaka. Omubaka asobola okujja mu ngeri ez'enjawulo naye nga ojja kusanga mu Bayibuli naddala mu kitabo kyakubikkulirwa bw'agamba nti ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abaki n'abantu. Ojja kusanga malayika wano akozeseddwa kabonero. Ojja kusoma kene mu Daniel essula ey'omunaana olunyiriro 16 ne mu Daniel essula ey'omwenda olw'21 ne mu Lukka essula emu olunyiriro 19 n'26 ne mu Bebulaniya ennyiriri otinge saagadde kuzisoma kubanga zijja kuyitirako obungi ne Bebulaniya essula esooka olunyiriro 14 ziwandike buwandiisi. Kakati bw'obanga osomye wano njagadde mmalewoko akaddakiika nga kamu mu kubikkulirwa wano essula n'e14 olunyiriri olw'omukaaga Yokaana mu kwolesebwa agamba nti nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu. Si malayika oyo alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi. Olwaleero oba kaŋŋambe nti mu biseera bya Yokaana ekigambo ekyali kisinga okukola amakulu kyali malayika, which simply means a messenger oba omubaka. Naye leero mu mulembe guno gwe tulimu ogwa .com oba digital world kakati gye tulimu okimanyi nti olwaleero waves gayita amayengo gatambuza obubaka okubuna ensi naawe wootudde nange wano wendi ne bulunguluddwa amayengo agali mu buli lulimi nga senga mbeera ne gadget esobola okutaapinga amayengo ago nga n'olulimi oluntegeera nsobola okugafuna. Ekyo njogeddeko mu landa entandika njogedde ku satellite evangelism. Twayogerako n'omusajja technician eyali akola ku transmitter y'ekyuma kino ekikasuka. Yatutegeeza naga nti ekyuma kino transmitter eno esobola okukasuka ennimi 40 omulundi gumu. Ekyo netukitegeera. N'agamba nti esobola okuweereza obubaka mu nsi yonna transmittage naye ng'eweereza mu nnimi ezaki. Kakati gw'ogamba nti njagala channel 2 nti yaki nti ya Luswahili, channel 3 nti yaki nti ya Luganda, channel 4 nti yaki nti ya Nigeria olulimi lwayo. Ekitegeeza nti osindise obubaka osindise omubaka n'omubaka we bamuyita waves ne zigenda ne zitwala obubaka kati olina azifunira eri ku receiver ye oba kikyayina oba alina decoder oba alina ki n'asobola okufuna obubaka.
So the waves in this sense zikoze nga malayika gutwali tumanyi mu biseera biri. Olwali bassebo ne banyabo tolindirira malayika agenda okujja ng'ali physical omulabeko tuwuya ali mu byeru era alina ebiwawaatiro nga bwe yajja eri abantu ab'enjawulo be tusomako mu Bayibuli. Katonda bassebo tali mu kifo kimu, tali mu mbeera emu ali awo kugamba ategerera wamu nga kituli kya peesa tukugamba weyayitira. God is dynamic. Asobola okukola ye nga bw'ayagala kubanga n'amagezi ga tekinologi olwayo ge tulina gonna ga Mukama. Ffe tuweyazikako meyazike tutolako na butozi katono nnyo gwe tunulira butunuliza engeri gyawaniddemu ebiri waggulu mu bbanga, galaxies and galaxies, naye Mukama alina obuyinza. Through waves asobola okutuusa obubaka eri abantu ab'enjawulo. So buli olaba malayika mutegeere nti abeera mubaka, aleeta obubaka. Ayinza okubeera omuntu naye nga bo bakozesa ekigambo malayika nga zze. So nga ziyinza okubeera waves za radio, za TV. Kati awo otudde you are watching a television, niyo manyi gyesinzira n'obubaka gye buva. Kitegeeza ki? Mukama akozeseza media eyo okulanga obubaka bukutuukako. Mu bunnabbi tujja kusanga ekigambo kye bayita Babuloni. Kizitowa era ekigambo kino kina ennono yakyo, kiviira ddala eri mabega mu ndagaano enkadde. Gwali munaala omusajja amanyiddwa nga Nimrod gwe spearheadinga mu kuzimba. Babeli ogwatandika ng'omunaala kyamani project bwe yafa ne kifuuka ekibuga. Ekyali ekibuga kyawunzika kifuuse bwakabaka. Ogwatandika ng'omunaala gwe Babeli mwavaamu ekigambo kye bayita Babuloni era okakana nga bwakabaka. Era Nimrod kabaka asooka okufuga obwakabaka buno. Naye nga kitegeeza ki otunula Babuloni n'ebyafaayo byonna ojja kusanga Babuloni kyali ekintu eky'obukaafiiri ekyentabukatabuka kugamba ekirabika nga kibuzaabuza. Abantu abaalimu kugamba omuntu bw'abeera omukaafiiri kiba kitegeeza nti ali mabega nnyo mu byamwoyo mu kutegeera Katonda. N'ekigambo Babuloni ojja kusanga kikozesebwa mu Bayibuli nga kitegeeza kudda mabega oba okutabukatabuka kw'amadiini. While the entire world is completely in confusion. Kitegeeza nti ensi eno kati nayo Babuloni, it's full of confusion. Bano bagamba kino so nga ffenna tusoma ekitabo kye kimu kino naye bano bayigiriza kino bagiyigiriza kino kyovola nga tujja kusanga mu maaso eyo nga waliwo obubaka obuzze nga buga nti come out of her mukifule mu Babuloni. Kitegeeza ki? Ojja kubuuza nti nze abeere Kampala tebagamba batya okuva mu Babuloni. Kitegeeza wano wendi ye Babuloni. Yes, it symbolizes confusion. Come out of this confusion. Come and read the Bible and understand it. Jangu oyiga ekigambo kya Katonda obunabbi nga buno. Come out of that confusion. Bakubuzaabuza bakuyigiriza bino bagamba biri bagamba bino tukati kulya mmere mbisi kati kusola kutale Yesu yanatusanga mugoziita galolanga people are just rotating around but in confusion. Come out of it. Era akozesa ekigambo olwoba osoma Babuli aluza gati come out of her. Kitegeeza amusymbolize mu ngeri omanyi ensi oluusi n'ebibuga babitwala okubeera mu context y'omukazi. That's why he uses the pronoun her. Kugamba na kino bwe kiri nti confusion oba okudde mabega kitegeeza Babuloni kitegeeza ekyo. Ojja kubisanga eri mu kubikkulira essula ey'okubiri olunya olwokusatu, essula y'e18 olunya olwokubiri n'olwokusatu. Mu kubikkulira essula 17 amwogererako ddala bulungi olaga nti linnya lya mukazi eyagwa n'erinnya lye litumbiddwa mu kyenyi kye ye Babuloni, omukazi omwenzi. Ekitegeeza ki? Nti kugamba kitegeeza nti yadde emabega yagwa. Waliwo tujja okusanga mu bunnabbi naddala mu kitabo kya Danyeri ne mu kitabo kya kubikkulirwa nga waliwo ekigambo ekikozesebwa kye bayita ensolo. Ensolo tuzimanyi bulijjo, these are just animals. Naye Mukama yaziseeyo mu kwolesa omusajja nga Danyeri bwe yali nga amwolesa in a vision yamulaga ensolo eziwera nnya nnamba. Naye bw'agenda okumunnyonnyola amulaga nti buli nsolo etegeeza bwakabaka. Kitegeeza nti ensolo bwena ng'ekozeseddwa mu bunnabbi eba etegeeza bwakabaka oba giyite gavumenti oba obuyinza oba obufuzi. Danyeri essula 7 ojja kusomayo olunyiri lw'17 n' 23. Kandi tusukumire olunyiri luno. Danyeri essula ey'omusanvu olunyiriri nja kusoma lwa 17. Bayibuli yange egamba bweti
nti ensolo ezo ennene ezaali ennya be bakabaka abana abaliva mu nsi. Kabaka tabeera bubeezaawo, kabaka abeera n'obwakabaka. Kitegeeza bufuzi, kitegeeza bukulembeze, kitegeeza nti ensolo ezo zagamba zaali zitegeeza bwakabaka. Era bukirira mu lunyiriri lwa 23 ayongera n'agamba nti n'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi obutalifaana ng'obwakabaka bwonna. Kitegeeza nti ensolo etegeeza bwakabaka oba gavumenti oba obuyinza. Mu bunnabbi tujja kusangayo omugaati nga yogera ku kigambo kye bayita omugaati. Omugaati simply means ekigambo kya Katonda. Yokaana essula 6:35, 5:1, 5:2 n'olw'6:3. Ennyiriri ezo zinyonnyola bulungi. Bwe tubanga twogera ku mugaati emirundi egimu kiba kabonero akategeeza ekigambo kya Katonda. Nolwekyo mu bunnabbi tunasanga ekigambo mugaati kyetegereze. Olunaku mu bunnabbi ejja kusanga oluusi waliwo ayogera nti olunaku gundi ennaku bweziti ennaku bweziti. Kati olunaku mu bunnabbi ate kitegeeza mwaka. Ekyewuunyisa ekyo kugamba nga bayogera olunaku aba ategeeza ki? Mwaka. Ezekeri essula 4 olunyiriri lw'omukaaga ojja kusomayo okwo. Ezekeri essula 4 ankutwaleko olunyiriri lw'omukaaga. Bayibuli yange egamba etya, era nate bw'oliba ng'omaze ezo oligalamira ku lubiriizi olwo olwa ddyo olyetikka obutali butuukirivu obw'ennyumba ya Yuda ennaku 40 buli lunaku mwaka. Buli lunaku ki? Mwaka. Kitegeeza nti olunaku mu bunnabbi kasitabeera bunnabbi n'ayogera olunaku kisimbolizinga oba kitegeeza mu ki? Mwaka. Ojja kutusanga eri ne mu Kubala essula 14 olwa-34. Ogusota ndowooza gwoyinza okuteeba abadde ayigira awamu nange. Era bw'okyova olabanga n'okusuula ensi eno Bayibuli egamba n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola. Naye bw'obanga ogenze mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 12, Kubikkulirwa essula 12, ojja kulaba ki kyategeeza n'ogusota guno. Era amakulu agajjayo butereevu nnyo. Kubikkulirwa essula 12 olunyiriri lw'7 baga nti ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Ate ogusota ne bamalayika baagwo. Nendooza twamaze okutegeera nti malayika ategeeza ki? Ba messenger, ba agents be baatuma ne batayinza so ne batalabika kifo kyabwe mu ggulu olw'omwenda ti n'ogusota ogunene ne gusuulibwa ogusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era ye Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi. Kitegeeza nti bw'ayogera ogusota aba ategeeza ani? Aba ategeeza Setaani. Gy'oli tuli ffenna ojja kusomako ne mu Isaaya essula 27 olunyiriri olusooka ne mu Isaaya essula 30 olunyiriri lw'omukaaga ne Zabbuli 74 olw'13 ne 14 ne Kubikkulirwa we tusomye ne Ezekeri essula 29 olw'3 ne Yeremiya 5:1 olunyiriri lwa 34. Teweerabira Isaaya essula 28 olunyiriri 10 agamba nti bw'obanga onooyiga obulungi wano katono na wano katono, lunyiriri ku lunyiriri. Owulira kyagamba? Wano katono na wali kaki? Katono. Lunyiriri ku luki? Ku lunyiriri. Kijja kuyamba kinene nnyo okusobola okubanga otambula ng'oyiga bulungi. Waliwo wajja okusanga ng'agamba ate ekyenyi ne bateekebwa akabonero atawandikiddwa oba ateekeddwa akabonero mu kyenyi kyabwe. Awamu n'agamba nti abagenda okuzikirizibwa be baba bateekeddwa akabonero mu kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe gwa ddyo. Kakati ekyenyi kye kiki? Mu kyenyi wano waliwo obwongo waba bugenda n'emabega naye wano ewasookera ebigambo. Kati ebigenda okubeera stoward era ebigenda okulwirawo ddala biteerabira na kwerabira bibeera ludda wa? Bibeera eno. Gwe yasoma ku biology ndowooza obyawula. Kaakati bw'ayogera ekyenyi aba ategeeza birowoozo byo. Balumi essula 7:25 ne Ezekeri essula 3:8 olw'9 lujjayo ensonga eno.
kugamba nga bwetera ogamba nti waayo omutima gw'eri Yesu, aba tagamba mutima guno, wabula waayo birowoozo byo, waayo okutegeera kwo, waayo obwongo bwo. Kakati na wano bw'agamba ekyenyi aba ategeeza birowoozo, kubanga yabali obwongo wolowooleza. Ayogera oluusi ku mukono ne buteekebwa akabonero ku mukono. Omukono omugose gwazo waki kukola, era emirimu kisinga tutera kukozesa ddiyo. Kati okuteekebwako akabonero kitegeeza nti kakati okukola. Era wali aga nti omukono gwe kigulabanga okukola okikolanga n'amaanyi, si bwagamba eri Mubuulizi Sula 9:10. N'olwekyo kigambo mukono okuteekebwa akabonero kiba kitegeeza nti waliwo ekintu ekiyingidde mu bwongo bwe nga n'omukono gwe gulowooza kukola ekyo, tasobola kukola kiri wabula asobola kukola kino, naye nga kiri luddawa, kisinzira mu bwongo n'aba nga akozesa n'omukono gwe. Mu kitabo kino ekyakubikkulirwa waliwo ojja okusanga ng'ayogera ku malaaya. Leka biri eby'omu njiri naye kakati twogerera mu context eya bunabbi. Waliwo ojja okusanga akozesa ekigambo malaaya. Malaaya mu lulimi lwa Bayibuli oba olwa bulijjo ye muntu alese oba ayagala abakazi abasajja abangi abeera mukazi. Mosikiriza nti malaaya omusajja, malaaya atera kubeera mukazi. Era wamajjaga nti omukazi omwenzi harot. Kakati kitegeeza ki? Bw'aba yayenda kitegeeza yalekawo omusajja we amanyiddwa era omutuufu ate n'afunayo omulala. Oyo kati afuuse malaaya oba afuuse mwenzi. Is a harot or prostitute. Kakati ne mu lulimi lwa Bayibuli kitegeeza kanisa eyagwa. Tujja kumuyigako omukazi ono. Ekkanisa eyagwa oba enzikiriza eyava ku mazima. Kristo ge mazima. Kitegeeza yalekawo Kristo ate n'afunayo gyajja amazima obulimba, sijjaga nti amazima amalala, gyajja obulimba. Kati mu kujjayo obulimba kitegeeza yagenda n'ayenda ku musajja omulala. Kitegeeza oyo malaaya. Kitegeeza ekkanisa yagwa, yava ku njigiriza ya Bayibuli, yava ku kigambo kya Katonda, yava ku mazima. Bayibuli emwogerako bulungi tujja kumulaba mu kitabo kyakubikkulirwa Essula 17 ng'emugaziya bulungi nnyo malaaya ono, kugamba ng'akulaga nti ono yagwa. Isaaya Essula 2:1 paka 2:7 amwogerako malaaya oyo. Yeremiya Essula 3 olunyiro olusooka paka olwokusatu, then omale osome ne 6 paka olw'omwenda. Waliwo ojja okusanga ng'ayogera ku mitwe, oluusi mitwe 7, oluusi emitwe meka. Emitwe nayo gitegeeza buyinza obukulu oba obufuzi oba zi gavumenti. Naye ng'agiyisa emitwe neefuna ekiwundu ekyokufa ku mutwe, ekiwundu ekyokufa ku mutwe. Naye mutwe ensolo yali etya eyo eyalina ekiwundu ku mutwe yali efaana etya? Kati gweoyinza okubirowooza n'obeerawo ensolo nekutawaanya naye twalabye nti ensolo ebeera gavumenti. Naye kakati efunye ekiwundu kitegeeza ki? Bw'ebanga efunye ekiwundu ku mutwe kitegeeza nti erina engeri gy'esanyaladdemuuko, erina engeri gy'erumizibwamuuko neba nga tekyasobola kukozesa buyinza bwayo nga bwe kigwanidde. Waliwo tujja okuyiga ku jjembe. Naddala mu kitabo kya Danyeri eri ojja kulaba ng'ayogera ku mayembe. Yalina amayembe 10. Erimu ne walabikawo ate ejjembe eddala eryejja ne lisimbulawo gana 3 lyo ne lituulawo. Ejjembe lino lyalina amaaso, lyalina akamwa koogera, kugamba ogenda okwetegereza ng'ate ejjembe eryogerwako lisusa ku mayembe gano agafaana ng'agente, ng'ate litegeeza ki? Bukulembeze, litegeeza buyinza, litegeeza kabaka oba obwakabaka. Danyeri Essula 7 olunyiro 14 n'Essula 8 olunyiro 5 n'olw'Abiri-1 n'olw'Abiri-2. Mu Zakaliya Essula esooka olunyiro 18-19. Kubikkulirwa Essula 17 olunyiro 12. Awo wonna ojja kusanga ayogera ku ki? Ku mayembe. Kati tobitwala literally. Abamu batuuka n'okutabula baga ntolaba ne kano naye alina amayembe gasindika eri abantu. Mumwali mulowooza nti gaano wokka, naffe ne Katonda agamanyi. Naye nga bambi amala gasoma Bayibuli literally ye n'abitaputanga bwakola ki? Bwayagala. Waliwo tujja okusanga omwana gw'endiga. Ekyo ndowooza naawe osobola okukiteeba okusinziira ku baka bwafunako bawulira ku njiri eyo tina ensolo eyattibwa n'omwana gw'endiga ogwogerako wano si mulala wabula Yesu Kristo. Nolwekyo omwana gw'endiga guba gutegeeza Yesu Kristo, ekiweebwayo Mukama kye yawaayo. Someri mu Yokaana Essula esooka olunyiro 29. Kankusomereyoko mu kitabo oba mu njiri ya Yokaana Essula esooka olunyiriri olwa 29.
lwagala nnyo olunyiri luno. Yesu Kristo bwe yali ng'azze, Yokaana omubatiza n'amulengerera n'aga nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Kati awo oluusi n'abamu ne babiyomberamu Yesu kakati mwowamu yafaana atya? Oluusi muyita mwana wa muntu, oluusi ne muyita mwana wa Katonda, ate oluva nti mwana gwa ndiga. Kati kye mugamba Katonda y'endiga. Kugamba they are just confused. Come out of that Babylon. You shouldn't be confused anymore. We are here to learn. Era ajja kusaba tambulira munange tujja kuyiga bingi. Ojja kuzibuka amaaso otegere ti omwana gw'endiga lwaki akozeseddwa Yesu Kristo ng'omwana gw'endiga. Kubanga ne mu mirembe egyasooka battanga mwana gwa ndiga, baasaddakanga omwana gw'endiga olw'okutangirira, olw'okugjawo ebibi. Kati Yesu Kristo bw'azze ageraageranyiriza bano kiri ekyakolebwa. Nolwekyo bw'ayogera ku mwana gw'endiga aba ayogera ku Yesu Kristo. Kivula ne mu kiweebwayo kyabwe omwana gw'endiga gubatta abaana ba Isirayiri nga banaava e Misiri. Kati eri bw'ajja mu Bakolinso ekisooka 5:7 n'agamba nti n'okuyitako kwaffe kwattibwa. Y'ani oyo? Ye Kristo Yesu. Naye nga he was symbolized by the lamb which was slain. Ettaala naye esobola okutegeeza ekigambo kya Katonda. Nolwekyo ebintu nga bino bisobola okubanga bw'osomera mu Zabbuli 119 olunyiriro 15 tekigambo kyettabaaza. Kitegeeza nti oluusi ayinza okuba nga ng'osizza ttabaaza naye ng'ategeeza kigambo kya Katonda. Waliwo ojja kusanga nga kigambo mpologoma kikozeseddwa, mpologoma ya Yuda, naye ng'awategeeza ani? Yesu Kristo. Kubikkulirwa Essula 5 olunyiriro 4 paka olw'omwenda. So ng'ate ojja kusanga ate empologoma wala ate ekozeseddwa ng'ate etegeeza bwakabaka obwa Babuloni. Akabonero siiru oba mark ekimu ku byo kiyinza okukozesebwa naye nga kitegeeza envumbo ekakasa oba ewakanya. Ezekieri Essula 9 olunyiriro 4, Balumi Essula 4 olunyiriro 11, Kubikkulirwa Essula 13 olunyiriro 17, ne mu Essula 14 olunyiriro 9 paka 11. Awo wonna ojja kusanga nga asobola okukozesa kigambo akabonero naye ng'aba ategeeza nvumbo. Ne bateekebwako akabonero ku byenyi byabwe, ne bateekebwako akabonero baleme okubeera bwe bati, baleme okukyayibwa, baleme okuzikirizibwa, baleme okukola bwe bati. Kugamba akabonero sealing naye nga kitegeeza ki? Kitegeeza kukakasa. Akabonero kwasobola okutegeerera nti kino kyekyange. Waliwo okusanga ensozi nga zitegeeza obuyinza obw'ebyobufuzi obugasse ebyobufuzi oluusi n'eddiini. Isaaya Essula 2 olunyiriro 2 n'olwokusatu, Yeremiya Essula 17 olunyiriro 3, eyo nojja kusanga Ezekieri Essula 17 olunyiriro 22 n' 23, Daniel Essula 2 olwa 3:5. Awo nojja kusanga ng'akozesa ebigambo nga bino naye ng'alina kyategeeza. Amafuta, can you guess? Kitegeeza Mwoyo Mutukuvu. Kabonero naye nga yayogedde mafuta, abafukibwako amafuta, naye nga it simply means anointed or ordained or sanctified by the Holy Spirit. Kugamba ng'akulaga nti afukiddwako Omwoyo Mutukuvu. Ekintu ekimyufu mu bunnabbi ojja kusanga oluusi kitegeeza kibi oba obujeemu. Gamba onooba osomyeko eri mu Isaaya Essula esooka olunyiriro 18 mujje tuteese ffembi. Ebyo ne bibanga bitwakadde nga biringa bendera binaaba byeru ng'ebyoya by'endiga. Awo akozesezza ekimyufu ng'ategeeza ki? Kibi oba obujeemu. Waliwo ate olwazi. Olwazi luyinza okutegeeza ki? Luyinza okutegeeza Yesu Kristo. Gamba abaana ba Isirayiri baali nga batambula mu ddungu, baasobolanga okubanga wali olwazi olwakubwanga oba olwakonebwanga oba olwagambibwanga luveemu amazzi era ne gavaamu. N'olwazi olwo Bayibuli ebanga eyogera eri mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka egamba etya mu Essula 10 nti n'olwazi olwo lwabagobereranga. Kandi kusomere olunyiri olwo kubanga kya nsonga ennyiri ezimu zo nzisome newankubadde ng'obudde bulabika budduka misinde nnyo. Bw'osoma olunyiri olwokuna lugamba lutya? Kubanga baanywanga mu lwazi olw'Omwoyo olwabagobereranga n'olwazi olwo lwali Kristo. Kawulira
kitegeeza nti olwazi mu context eyo ate kyali kitegeeza ki? Kyali kitegeeza Yesu Kristo. So nga ate bw'onooba ogenza ate eri Yesu Kristo yali nga agera olugero naga nti waliwo ensigo ezasigibwa ezimu ne zigwa ku lwazi endala ne zigwa wano, gamba wakireese naye ng'ayagala kutegeeza nti olwazi olw'okuba lubeera lugumu kati eriyo n'abantu nga ensigo zino nga ategeeza kigambo kya Katonda. This was a kind of a parable. Mu lugero lwe kakati aleese ng'ageraganya ebintu bya bulijjo. Mu parable ate bw'oli mu parable aye kyanjawuloko ne ku bunnabbi. Mu parable ate kati aleese ensigo nga zitegeeza ekigambo kya Katonda. N'ayogera ku lwazi nga lwogera ku bantu abalina emitima emikakanyavu emizibu nga n'ekigambo ne bw'okikasuka kigenda emitima gyabwe. Kisanga obuzibu. Kibanga ekitandikiriza bwe kiti ogenda kulanga kikazi. Kubanga n'omuti bw'ogusimba wali olwazi gubanga ogutandika okumeruka bwe guti gusituke ate olugira nga gukola gutya nga ate gukala. Kakati n'embeera y'abantu oluusi bwetu bwefaana. Gy'oli maaso awo ojja kusanga oluusi akozesa emmunyeenye. Emmunyeenye ng'ate oluusi zitegeeza bamalayika. Bayibuli nawe egambira nti ku Bikkuliro Essula 12 n'ogusolo ne gusulibwa ne bamalayika baagwo nga kimu kyakusatu. Ne guwalula emmunyeenye naye ng'ategeeza bamalayika oluusi ababaka odde nga bonosomere mu Kubikkulirwa Essula 16:20. Enjuba eno gye Lucifer gye tumanyiziza amaaso kuba gye tulaba. Tetunulikako era erina ekitiibwa kyayo. Naye olwokuba terina ekitiibwa kyayo n'okutunulika tetunulika kugamba n'amaaso gatunula obutuuzi bwe owulira nkugamba kati ne Yesu Kristo bw'aliba nga azze ayinza okufaanako ng'enjuba. Nolwekyo enjuba eyinza okutegeeza Yesu. So nga ate oluusi enjuba eyinza okutegeeza enjiri. Ojja kusomako eri mu Zabbuli 84:11, Malaki Essula 4:2, ne Matayo Essula 17:2, ne mu Yokaana Essula 8:12. Awo wonna alina kyayogera naye ng'ayogera ku njuba naye nga it symbolizes Christ Jesus oba enjuba. Ekitala waliwo oyinza okusomako eri mu Efeso Essula 6:17 kitegeeza ki? Agezaako kulaga ebyambalo by'omulwanyi wa Kristo bye yayambala. Naye wagenda abimenya alina watuuka naga nti n'ekigambo kya Katonda kyekitala eky'obwogi obubiri. Gamba ekigambo kya Katonda kitala kubanga bwe kifumita ekigambo kya Katonda nga kyazze kifumita omutima, kifumita kugamba obulamu bw'omuntu n'awulira ng'akwatiddwako. Obulamu bwe ne bubeera nga bukyusibwa kubanga kiyingira ne kyawula ne kikola omulimu gwakyo kyekigambo kya Katonda. Naye wano akiise kitala. Waliwo ne bw'osoma eri mu Bebulaniya Essula 4:12 anyweza ensonga eyo. Kandi kusomera ndowooza olunyiri olwo. Bebulaniya Essula eyokuna olunyiri 12. Nzijeyo amakulu gano kitegere bulungi. 12 agamba atya? Agamba nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima. Kitala. Waliwo lwayogerera ku mubbi n'agamba nti ng'ageraageranya okujja kwa Yesu Kristo. Abamu ne bagamba nti tulaba Yesu mubbi. This is just comparison. Ng'omubbi bw'atamala kutemyako nti nzijja n'ayingirawo matumbi ga budde. Kati n'abantu abatabeere bakkiriza batabeere beesigwa eri ekigambo kya Katonda bikota naweya ng'omubbi bw'ajja alaba oli mmattansejjere n'amenya n'akola kyonna ne Yesu Kristo bangi bajja okusisinkana nga bali mu byabwe. Kati oluusi ayinza okugerageranya omubbi ku kujja kwa Yesu Kristo okwembagirawo. Bassalonike ekisooka Essula 5:2 paka 4 ne mu Peetero ebbaluwa ey'okubiri 3:10 awo akijjayo bulungi. Kati ate waliwo ayogerera ku kiseera. Gamba onooba osoma eri mu Danyeri Essula 7:25 agamba nti n'akayembe kano kekalakaasa ne kakola bye kakola okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Tujja kubisoma ebigambo ebyo. Naye ekiseera kyo kitegeeza ki mu bunnabbi? Ekiseera kitegeeza mwaka. Guno gwaffe ogwa bulijjo. Lwekyo bw'agamba nti ekiseera n'ebiseera n'abikulaga aba ategeeza ki? Mwaka. Danyeri ojja kusomayo eri mu Essula 4 olunyiri 16. Olidde omusajja wa Katonda ono
Nabukadneeza ayogerwako ng'ayamala ebiseera 7 ng'ali ku ttale ng'alya muddo ng'ensolo naye byali bya bunabbi bwagamba ebiseera naye nga gyali gitegeeza myaka. Lwekyo ebiseera bye yamalayo 7 gyali gitegeeza myaka 7 gye yamala ku ttale ng'alya nga nsolo. Amazzi waliwo ate ekigambo oluusi ojja okusanga naddala mu kitabo kyakubikkulirwa eyo kino ogusota ne guva mu mazzi amangi ate kino ne kiva mu mazzi amangi. Kati webuuza amazzi amangi ate gwavayo gutya? Yali nvubu, yali nsolo kyebeera mu mazzi. Goonya kiki kino? Ate agenda okunyonyola ensolo naye twalabe nti ensolo etegeeza bwakabaka. Kati kitegeeza obwakabaka bwava mu mazzi. Amazzi bw'onooba nga osobeere mu kubikkulirwa essuula 19 eyo nja kukutwalayo ko nkusomereyo ebigambo bino nabyo bitegeere ddala bulungi nnyo. Kubikkulirwa essuula ya 19 ne mu 17 ojja kukisangamu. Ne mu 17 awo era ojja kukisangawo ng'ategeeza ki? Ng'akulaga bulungi nnyo tikitegeeza maki? Mazzi. Amazzi ago gategeeza ki? Gategeeza awantu awali abantu abangi. Owulidde? Ojja kusoma naŋŋamba nti amazzi olw'15 naŋŋamba nti amazzi ge walabye omwenzi waatudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Kitegeeza nti amazzi gasimbolayizinga awantu awali abantu. Kati bwaga nti ensolo eno yava mu mazzi kitegeeza nti bwe yalinga obwakabaka buno butandika oba obukulembeze bwatandikira awali abantu abangi. Gaba onooba osoma ekitabo kyakubikkulirwa essuula 13 ayogera ku nsolo 2 naye ensolo esooka wabanga agyogerako alaga nti bwe yatandikira awali amazzi amangi. Naye ate bw'ayogera ku nsolo eddakaawo mu lunyolo 10 okukkira wansi aga nti ate n'ensolo yava ku lukalu. Kitegeeza nti bwe yatandikira naye ate ng'ensolo netegeeza ki? Bwakabaka oba bukulembeze oba buyinza oba gavumenti. We yatandikira tewaali bantu. So a desert egeraganyizibwa n'awaataali bantu. So ng'amazzi gageraganyizibwa oba kifaananyi ekitegeeza awali ki? Awali abantu abangi. Empewo mu bunnabbi etegeeza obutabanguko oba omuggundu gw'entalo. Yeremiya 25:3 mpaka 3:3 ojja kusomayo. Ne mu Zakaliya eri essuula 7 olunyiriro 14 nawe ojja kubanga akugirayo bulungi nnyo ekifaananyi kino kitegeere. Waliwo ojja kusanga ayogera ku mukazi omutukuvu eyo ekkanisa ey'amazima. Yeremiya essuula 6 olunyiriri olw'okubiri ajjayo bulungi ekifaananyi kino. Bakolinsa ekyokubiri essuula 11 n'akinyweza. Mu Befeso essuula 5:23 paka 27 abasajja mwagalenga bakazi bamwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ye. Olaba gamba akulaga nti omukazi ageraganizibwa ne kanisa. Kati bw'ayogera ku mukazi omutuufu ow'amazima aba ayogera ku mukazi nga ekkanisa y'amazima. Kubikkulirwa essuula 12 asooka n'akulaga omukazi awo. Omukazi oyo yayigganyizibwa gusota nagwagala okumira yali anaatera okuzaala ne gwagala okukola gutya. Gwamba essuula eyo tujja nga tuziyiga zonna. Omukazi oyo aba ategeeza kkanisa ey'amazima eyanywera ku mazima. Kati ogusota ne gwagala okumira kitegeeza sitaani n'ayagala amusaanyeewo. N'ayagala asaanyeewo kitegeeza ekkanisa eno. So nga n'atugenza eri mu kubikkulirwa essuula 17 ate ojja kusanga ayogera ku mukazi omwenzi ye kkanisa eyaggwa gye twayogeddeko. Esangibwa mu kubikkulirwa essuula 17. N'olwekyo ojja kusanga nti obubonero bwonna bujja bukozesebwa naye nga bulina kye butegeeza. N'obubonero bulala bungi tujja kuba nga tweyongera okubusisinkana naye nga bulina kye butegeeza. Era tujja kuba nga tugenda tubiyiga. Isaaya agambye essuula 28:10 tubanga oyiga ekigambo kya Katonda olunyino kandi kusomere. Bwe nali nga njigiriza mu kyokuyiga kyasooka oba olyawo saalugjayo bulungi nalutankanamuuko naye kanyongera okulunyweza bulungi. Isaaya essuula 28 olunyiriro olw'10 Bayibuli yange bw'eti bweyogera. Tubanga onooyiga okutegeera obulungi obunnabbi buno Bayibuli egamba etya? Egamba bw'eti nti kubanga kiba kiragiro ku kiragiro, ekiragiro ku kiragiro, olunyiriri ku lunyiriri, olunyiriri ku lunyiriri, wano katono awo katono. Mukama nsaba atubeere atuyambe tutegeere ebigambo bino ebyebuziba, bituyambe omuntu yenna aleme okubalimbanga, aleme okutukyamyanga, naye tusobole okutambulira ku mazima gano. Mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Mukama aliko kyalikola nga tamaze kubikkulira baddu b'ekyama kye. Njagala obeere mu abo abanaafuna bannamukisa abanaategeera ebigambo bino eby'obulokozi.
weeyongera okwegattaamu naffe mu puroguramu eno ey'okuyiga obunnabbi ojja kuyiga kinene nnyo, tojja kusigala kyekimu. bwe liba nga essuubi lala likuweddemu, bw'oba nga obadde okyatambulira mu bulamu obwa ddate, just wake up, tune on your TV and watch this program. Obaka buno obwetaaga mu kiseera kino. Ngamba gwe omukristaayo abadde alegeeza tokyali mu kusinza, oli mu bulamu bwa ddate, otambulira bino na bino, please obunnabbi ojja kudda mu layini. Tera okulaba abantu nga bagamba mbonywa kano kakuzza mu layini, kakola kati, katereeza we kati, nange njala kukaza nti obunnabbi bujja kuzza mu layini. Otegeere gye tuva, gye tutuuse ne gye tulaga. Bw'obanga obadde oweddemu amaanyi, obadde oweddemu ssuubi, I'm sure you are going to be rejuvenated. Ogenda kuzzibwa bujja, ogenda kuweebwa amaanyi, era ojja kubeera muwanguzi. Saba Mukama akumpeera omukisa. Ebigambo bino ebitubikuliriddwa byaffe. Mukama taleko kyalikola okugira nga abikudde abaddu be, bannabbi be ekyama. Mukama akibikudde, kijja gye tuli. Mukama atuyambe naffe okusobola okukitegeera, tukitambuliremu era tubeere bawanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Katonda waffe nkwebaziza olw'ebigambo bino bituyize. Nsaba obinyikize mutima gw'omuddu oyo waawo n'omuzaana w'oyo, bibeere ensulo ekulukuta mu bulamu bwe, bibeere entandikwa ey'obulamu bwe okulaba nga budde obujja. Mukama ayongera okutuyigiriza. Saba ekigambo kyo kyeyongera okuba nga kinaakola enjawulo mu bulamu bwaffe. Olina ensonga lwaki obunnabbi nga buno obuleese, otuzuukuse, otuzze bujja, otuwa amaanyi, otulengeze gye tulaga. Kibeere nga bw'oyagala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Saba Mukama akunkumire, tuddemu ate okusinkana mu puroguramu eneddako. Sigala ne Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo okuva mu Restack Foundation Ministries. Mukama akunkumire, tuddemu okusinkana. Bye bye.